kale twalamusako mwena abali ku mukuto gwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 tishi ne testimony ezo za luzungu era nga obaka obufuna wano mu luzungu ojja kuba obufuna wali oba olinayo munna atategeera lulimi Luganda ojja kuba nga ate omutwalira tishi ajja kuba nga tewali kyasubiddwa mu Kristo Yesu. Kitundu kyakubiri kyetuyingiddemu olunaku olwaleero mwoyo wa Mukama tulungamye mu Kristo Yesu ebifo byolina okwegendereza dangerous places for you to be careful of. Ayi muloko nyawulize bulungi Manistani atukubiramu ignorance mu butamanya mu kwefuula abamanyi mu kuwakana ne mu bintu ebirala kandi bino ebifo they are the most dangerous places where the devil or his agents set traps for you. Bino byebifo ebyobulabe nnyo sitaani ne beejenti baba bekizikiza mwe bakuteegera oba mwe bateeka emitego kukwata okitegedde ekifo ekisooka door post olugi oba door steps buno obudala bwenninyako nga nyingira mu nju nga nzigulawo olugi omulyango ofuluma omulyango guba guyita bateekyo ogwo mulyango door post kaakati ekifo ekyasinze okubeera most dangerous kyekyo sibatemenye mbangadde wekiwedde ffe twali nga tukyakolera omubi nga tugenda buli maka ekiro nga tudipostinga ku mulyango evil forces especially from midnight okuba saa 6 awo tetwebakanga mulina okugenda buli mulyango zonna emiryango sente ate lwa maaso lwokka mutuuka mu maka n'oyimirira n'ogira n'okwawomukaawo ate gwogwize mu kamaanyi naye obanga ossa mbadde manyawo oba okuyobwamu oyimira n'ossa ekikkoobwawo kati buli wossa wootyo ng'ogadirectinga galina okugenda spiritually mulyango emirado emisatu tewali buzibu miryango lwaki mulyango anti wetujja so buli wali kati gwe buba webase 6 webake waliyo omulaba amaze oteekayo eddobo aba ateze ayakwata ekyennyanja kye kumakya nga kizuukuse kyeyayoyamwawo bannange era olumala webatu by the simplest way yokunyizinga asabusa spiritual kyaba ataddaawo muganda wange kakati ekyo wekiggwa pulira agamanyi ogadirectinga wawe galina okugenda omala ogadirectinga woyogererako ebigambo ekiki kyoyagala gakole direction and instructions byanjawulo so nga wa direction go unto that place instruction do this do that kati ze wemmala muba mutambula in fact mu dakiika emu oyinza okugira ennyumba nga 10 mu dakiika emu akati sokolera ebibuzeewo mwabangako amaka ge mwatagetinga nga nti ono oba gonna si gonna kale nti ogamba gonna mulimu amaka nga gamulabe awo taddaga akati ojjanga tugeze ekyalo tugeze nowanyangereeke wekiri okitegedde n'oyimirira at the center masekati oba onoonyawo amasaŋŋanzire gaba weegali okitegedde webaba waliwo amazzi onoonya awali mazzi ezo points zemuyimirirako n'oyimirira n'osooka sikaninga wanyangereeke yonna n'ogifuna bwoti nolaba buli awali sigino wosobola aweetaagisa si kuwonoona mangi ebyokwono ebifaabalokola efa abonoona ebyokulwanyisa
akantu aketaaga oluyi n'oleeta tanka kasanyawo busanya kanviiri ak'oluyi kakuba oluyi kagende kyetaaga tanka gireete akati olina osikaninga ennyumba zonna. Let me tell you, wajja muwanyangereke tugeze mu seconds nga 2 oba 10 aba amaze kyonna n'agenda, amaze okusikaninga, amaze okugada directinga, amaze n'oga instruction, amaze ogalagira mu seconds 10 kiba kiwedde. amangu gaba amaze okutambula ate kutambula ngambye afuna point, kwasinzirira afuna point either awali amazzi, awali amasaŋŋanzira oba junctions oba crossover, n'awali ki amazzi oba amasaŋŋanzira oba ekibira oba awali ejjinja, waliwo amayinja nga gakonekitinga underworld, oba nga waliwo nga limbo, ezo ze points ezisobola omuyamba. Kati ayimirira awo n'atunula mu nsi ey'omwoyo mu sekendi emu aba amanyiza okulaba wano weetagisa amaanyi, wano weetagisa amaanyi, wano weetagisa amaanyi, wano teweetagisa. Asooka n'akola ekyo nga tanaaliriizinga, n'alaba weetagisa. Omala okulaba kati n'oyasama mu sekendi emu gaba gatuuse wonna wogaagala. Kati mu sekendi n'ogawa n'instruction mangu nnyo, ne sekendi 10 nyingi ng'agenze ku kirala mu ssaawa emu ayinza otabala disitulikiti 10 mu ssaawa emu azimaze. Kaali waliwo otuuka n'osikalinga disitulikiti yonna at once nga temuli nedda yonna n'ogikolako omulundi gumu. Mbadde manyi nti mwonna nga temuli yonna omulundi ogu n'okitalumu the whole district. Awo seconds nga 15 nga kiwedde okitadde n'odda ku mundala, n'odda ku mission. Oba missions endala mpitirivu ezo oba oteze mitego obanga okoze kakagundi ko side work ku makya ojja laba gy'okwasizza oba oteze. Kakati buli we bukyanga ku makya tomala gafuluma nga tosabye. Never do that. Gwe manya ku mulyango baataddewo olunabe baluyiyawo, kati gweobeera n'ofuluma bufulumi oba owedde gakwambala yange olunaku olwona lwonooneka byonna bitabuka. Do post omulyango awo ku mulyango kakati bino ebyawandiikibwa pulira Zabuli eya 37 23 tola ku 24 bireete speed soke nyinyonyola ekintu kino antu akoleki bakitegeere bulungi nnyo tofuluma tomala gafuluma tomala bumazi. Zabuli ameka ne Bulaaya mutuukayo baani abatuukayo ogamba twatuukayo babatuukayo tetunnabirwa alinga atugamba gye tusiika n'olinga Omuganda naye obuuza mu ludoko. Zabuli ameka aya 37 yetsebo 23 olwa 23 lugamba bwe luti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Olwa 24 newankubadde ng'agwa talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama anyweza omukono gwe. Ngero 16 nga nnyonnyola olugendo lwo lwonna lwogenda okukola olunaku olwo kasi lutandikirawo kasita ofulumya ekigere woti kati awe bakuteegera kituufu otuusewo dda. Agamba bw'ati agamba nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Nkitegeera. So ojja kwesomera Zabuli 3:14 mpaka 15 osome engero 2:24. Zabuli oddemu osome Zabuli ey'E10:19 n'E10:5 osome engero 19:21 osome ne Isaaya olunyiriri lwa
essula ya 48 kuyirirwa 17 bajajasama kitegeere nti wano mu kufuluma wano mukama waabwe akulungamya walungamiza enta zaffe ng'ofuluma ng'era oyingira wakubadde oyingira kati ekiro bateegaawo batega point eri otasaba n'ofuluma bufulumya bo nga kiwedde ayi so tofulumanga waka tofulumanga mulyango ogwo kituufu nga tolina the word of prayer gyokoze oba gyenakoze yes otherwise bali bo eva niwobalemesa leero tomorrow teluka tebapowa ate kati bumala kufa naawe nebakwesonyiwa so ekiro ffe twatambulanga buli ku nzigi z'abantu tekawo trap spiritual trap kati gofuluma tobimanyi olyawo ate gali amaanyi gakuko ekiro gakuwa otulo tuyitirifu webaka nnyo omwoyo wa mukama niwagezaako okusitula musanvu abiri agera ku 8 nga gali gakubika ng'okigala bugazi ku 8 olaba omwoyo w'omukama ng'akugira ogowuyanga empewo naye kati omanyi ku makyawo nja kukwata eddakiika ganange togera bisaba togenda nsaba okitegedde nkitegeera anabuza Saudi batuukayo walositani watatuuka ali buli wamu saa zino abantu watasaatuuka byeggulu bamugobaayo naye buli wamu naye agezaako okuba ng'akola ng'atuukira ddala ate buli wamu alinawo ababaka bayitirivu oli kunyumya no Saudi wano wentambuza n'ebigere wadde kinaawe oyagala kugira ki netsebo doorposts ne gates zino zegereza mwabalina amageeti bikomera byammwe atatawaana bateeka ku geeti ate ogenda buuka awo wokitomerera nekigira genolaba so waliwo obubenje obutuukawo naye nga its organized spiritually nga omulabe yataddewo ataaka nogenda ku mulimu bakirayanti bonna ne batasasula nde bakusuubiza ebintu byonna ne bitabukiraawo naye nga bo bajja kiro ne baseetinga bame ekiro thats the most active hour okuva kusanga mukaaga paka ku 9 kituufu tebaba bagiyita the hour of the witch byonna kyonna kyosa ogiyita omulaba aba akola kiro ya misana banaye ozuukukangako n'okolaki n'osaba obanga ofuluma tomala gafuluma nze no byenkugamba nze nabikola chosen ones rise up. This generation is not for the weak. Yes. Sitari talina budde bwebaka. Talina budde. His time is limited. Ng'olina muyitirivu ffe twebaka nitwerabira tulina ekyandigwa kyaffe kyetubeera mukama awootula abo mukama atuwootulu akuwootula naye ate wakuzuukusa zuukuka ina okuzuukuka akuwadde otulo wakuzuukusa ye aba amanyi lwaki yakugamba alaba the end from the beginning ekituufu ye aba alabye agamba wake up golokoka gamba yanwanira entalo zange kale tusomere Nehemiya 3 some 2 3 analwana ajalwana agamba bwati ne baŋŋamba nti ekitundu ekifiseewo abasigadde mu busibe eyo musaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa era bugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Kitegedde bugwe ne obuzungu akiyita gates ne walls byali nga bisenge kakati physically ennyumba yekola ng'ekisenge physically protective naye awo olabanga eri physical kisenge waliwo ne spiritual
Oshagede kale omulabe ye wajja are destroying that spiritual gate. Ezo bbugwe ez'omwoyo ezibadde zikuuma ebyebisenge bya destroying naye banga biri yegeyege. So buli w'osaba oba onyweza geeti zo. Gate kitegeeza ki? Gates are places of power, authority and theft. Ebifo eby'amaanyi, obuyinza n'obukuumi. Okitegedde? Kakati agamaanyi ge bapositinga awo ku luggi ganafuya bbugwewo, ganafuya geeti zo, ganafuya obuyinza bw'olina, gakuggyako n'oba nga tokyali safe. Ne basobola okupenetratinga olunaku ne balweddiza. Nehemiya 2:3. Nehemiya essula ey'okubiri n'olunyiriri lwa 3. Neŋŋamba kabaka nti kabaka abe omulamu emirembe gyonna. Kiki ekyandobedde amaaso gange obutanakuwala ekibuga ekifo eky'amalaalo g'abajjajjange nga kizise n'emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro. Yali addayo kuddaabiriza ziweeme zaali zonoonese, zaali zikubiddwa ebisenge by'e Yerusaalemi byonna kyeyali addayo okuba nga atereeza. Kakati naawe olina okuba nga tonafuluma. Waliwo throughout the day waliwo ebisenge byo geeti zo zonna nga zikubiddwa ziri penetratable. Oshegedde kati woddayo ekiro ekyo olina okuba nga ozza bujja, ozizza bujja ogenda ofuluma nga ziri very strong. Emiryango egyo ate gwe ofulumayo omulabe yataddewo dda emiryango tewali. Kituufu. Nehemiya 3:1. Nehemiya 3 n'olunyiriri olusooka. Awo agamba nti Eriyasibu kabona asinga obukulu n'agolokoka wamu n'ab'eŋŋanda be bakabona ne bazimba omulyango ogw'endiga. N'agamba bw'ati ne bagutukuza ne basimba enzigi zaagwo okutuuka ku kigo kya Kemiya kwe baakoma okutukuza okutuuka ku kigo kya Kaneneri. Kitegedde bazza bujja buli kimu. So ekiro Sitaani atambula yanyweza ageeti ze ezanafuya kale bw'ofuluma obufulumi wooti ng'izo bazinafuyiza dda aye n'osanga ezize nga ngumu buli wozeekoonako wooti ezo zisetbaaka ez'endwadde bino biki yaba ataddewo ki nga kiri strong. Kati gujja eno tolina safety, tolina buyinza, kati buli wekyekoonako wooti Gemitawana gye tufunira sana. Naye kati obanga onywezezza ekikyo buli wojja wooti kiri oyuzabuyuza n'oyitawo yitamu buyisi. So throughout the day bingi ebisuula weema bingi ebisuula geetisi zaffe bingi ebizoonoona. Oba olina okuddaabiriza bujja every day. Weboogera ku Nehemiya okuddayo okuddaabiriza gundi zigeetisi ez'e Yerusaalemi kijje mu physical understanding kize mu mwoyo. Kale ndowooza sigera kuba nga nsukkako wano bana tetugera kuba nga tusukkako wano ebiwooma bingi ate bigwa byokya ndowooza olunaku olw'enkya tujatandikira bingi bye tulina naye olw'obudde mutukkirize atusobole okuba nga ate atubasiibulira wano. Bannaffe abali ku YouTube tubaagala nnyo. Gamba Yesu lwaleero obulamu bwange era omulokozi era mukama wange Mukama onyambe zize bujja weema ne geetisi zange zonna zaali zaagwa zaali zayonoonebwa
n'ekibi n'ebintu ebirala byonna byenkoze yali ya bwakatonda naze n'omusaayi gwo ntukuze nga we baatukuza mukama nange nsaba egeeti zange zonna zitukuzibwe olw'okuba n'obuyinza n'amaanyi ate n'obukuumi mu ggwe kristo yesu mwana wa katonda omwana tusabidde amen. Kakati banafe aba ku YouTube tubasiibudde kale katusigaze banafe abali ku ki abali ku TikTok enkya ssaawa mmeka ayagala kulinde ejja tujabeerawo ssaawa weziti ajja kubeera wakati wa 12 kwemu tusobole okuba nga ate tukutwalira ddala muki mu maaso ndowooza tetugenda kuba nga tusukka wano mugaya Jamiru baddewo okuba nga nkutwalira ddala mu maaso Kanyike Deriki n'abeerawo okuba nga akwongerayo okutuusiza ddala puroguramu wekomekereza olunaku lwali tusinkane olunaku olw'enkya omwezi omujja ogw'omwenda gwe babagamba nti gulimu ki gulimu okuwakulibwa akale nze mbaagaliza happy new you mbadde ngenda kakubuuza nti ate kati luli eri wankola otya eba happy new you guno gw'omulala guyinza okuba nga gukukaddiyiza gukulese gukuyuzayuziza naye ogw'omwenda be new mwenna happy new you mu kristo yesu shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.